Robin Wabulembo ne Mune Simon Wanyera nga begatira mu kibiina ky'abavubuka beyita Abatalina mirimu ki National Association for the Unemployed basazeewo obutali bumativu bwabwe okubulaga nga batambula okuva ewandegeya nga boolekera ku kijjukizo kya meefuga wano mu Kampala. Bano ekibatanudde okukola kino bagamba nti tebakkiriza mu kakiiko ka byakulonda akakulirwa Inginiya Badiru Kigundu. Bagamba nti akakiiko kano tikeetengeredde kale nga si kyangu okutegeka akalulu akamazima n'obwenkanya. Kuba Electoral Commission bwe kiba nti President Museveni yajja appointinga kiba kitegeeza nti era buli kyenaakola ejja kola in his favor. Museveni thinks that his country belongs to him alone. We are all Ugandans. Bano baagala bannayuganda okubeegattako omulanga gwabwe gusobole okuwulirwa. Beeyongeddeyo awala ekijjukizo kya meefuga wabula nga wano poliisi ebaddewo era tebaganyiza kubugumya Nambooge ne bakwata. This is our country, you can't stop us. This is our country. Am I a thief? Why you touch me like this? Leave me alone. But why are you putting me very well? I'm saying handle me very well. Where are you taking us? Putting me like this. What have we done? Handle me very well. Handle me very well. Batwaliddwa ku poliisi ya CPS wano mu Kampala wadde nga bagenze beemulugunya. Why are you putting me like this? Why are you putting me like this? Don't handle me like this. Why are you putting me? Why are you putting me? Why is that like this? Peter Moes, NTV, Akawungeezi.